Okuswala omukulu wa Mama Mbabazi aswadde n'aswaluka. Abadde mu ddwaliro ly'ejjanjabibwa mu ggwanga erya Bungereza, bannayuganda olwaba bakulizzaako ne bategeera wa we yeekukumye. Ku hotero kwabadde ng'asula, bamulumbyewo ne bamulangira, bamutabukidde nga beekalakaasa, bamugamba aveewo adde Uganda gy'abajjanjabibwa. Bamugamba ggwe nga minisita mmwe muteekeddwa okuteeka eddagala mu malwaliro, mmwe muteekeddwa okuzimba amalwaliro ag'omulembe. Lwaki mwe mulwala muddukira Bungereza gye babajjanjabira? Mulowooza bannayuganda bo balina obusobozi obunaabaleetanga eno babajjanjabe? Lwaki mubba ensimbi z'omuwi w'omusolo ne muzikolamu byammwe? Kyokka bwe mufuna obuzibu nga wano nti mulwadde, mwe ne mudduka mutaase obulamu bwammwe. Bannayuganda ne mubaleka bafiire ewaka. Mulaba nti kyemukola kya bwenkanya? Gavumenti gye mukulembera bwetu bw'erina okweyisa ng'abantu be mukulembera mubaleka bafiire ewaka ewatali ddagala, ate mmwe ne mwagala nti bwe mufuna obuzibu muddukire e Bungereza? Ekisinza okutanula abantu bano tekwandibadde kujjanjabwa nnyo kwokka, wabula mu bulamu bwabwe boonona ssente z'omuwi w'omusolo, ate ne mu bulwadde baziddiibuuda. Hotero eyo wabadde asula bakugamba nti olunaku lumu, buli lunaku lwasulawo lumu, asasula pawundi za Bungereza 660. Pawundi 660, buli pawundi emu gikubise mu 5000. Omanye ssente z'abasaasaanya olunaku lumu bwe ruti. Teebereza gy'ali amazeeyo wiiki nnamba n'okusoba, abadde agenda mu wiiki yakubiri. Bannayuganda bamukozeeko emikolo, n'aswala mbabadde bamujjanjaba, n'ab'eŋŋanda ze ababaddewo abaagenda omuwerekerako bamujjanjabe. Ono bamulumbaganye, tatidde n'avaayo ne yeeyoleka mu maaso ga bannayuganda, era mu kwekaza okungi n'abakubira obujjambo obw'ekikuusa. Naye ng'abazungu ababadde bamujjanjaba bamuyambye ne baleeta emmotoka ne bamukukusa ne bamuddusa okumujja mu kifo ekyo. Muwala we alowoozezza mbu nno bw'anajjayo essimu alekoodinge bannayuganda abeekalakaasa, oba alowooza nti banaatya? Aggyeyo akasimu atandika okulikoodinga bannayuganda ababadde ku gwabwe nga beekalakaasa. Naye bo tebasizza mukono, bagenze mu maaso n'okuleekaanira waggulu nga bamugamba twabakoowa, mutuviire, muddeyo Uganda namwe gye baba bajjanjabira. Lwaki bwe mulwala mwagala babajjanjabira eno ng'ate mwe muteekeddwa okukola amalwaliro e Uganda? Muli babbi, muli bali bankwe. Awo nno omwami bw'alabye aswadde n'ayingira emmotoka, ne ttiimu ye ebadde emujjanjaba bonna ne bayingira akamotoka okwetaasa ku mbeera y'abannayuganda abadde abakaawu ng'omususa. Tusooke tulabe ku mbeera nga bw'ebadde. Shame on you! Shame on you, Barazi! You are shame on you! Shame on you! They're taking us! Shame on you, Barazi! Shame on you, Barazi! You are disgraceful about that! You take our constitution! Shame on you, Barazi! Mama Mbabazi! Ono lubadde lukyali awo ate gye tugwiridde ku Katikkiro Charles Peter Mayiga, naye musajja wattu abadde yagenyiwaddeko mu bitundu eyo. Kyokka nga bannayuganda bakitegeddeko nga bukyali, era mwabadde wo tebamulumbye bangi, naye mubaddemu munnayuganda alumirirwa obwakabaka bwa Buganda. Munnayuganda kyavudde avaayo ng'alaba abasajja bano bali mu kunywamu kakyayi
bali mu kwekubya ziserefi omuwala n'avaayo n'atabuka n'agamba okwekubya ebifaananyi si y'ensonga okukyala wano ne munywamu akacaayi si kikulu tutisanyukidde weebale kujja otulambulako eno naye twagala ekintu kimu yogerako ku bannayuganda gavumenti beewamba n'ebuzaawo yogera ku kibba ttaka ekiri mu Buganda twetaaga okumanya ebikwata ku kabaka waffe kabaka ali ludda wa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne ttiimu ye gy'abadde atambula nayo bambi baswadde nga balaba omwana abalemeddeko abalumiriza naye nga n'omwana ate naye akulaga nti kyayogerako kimuli ku mutima kimuluma nga naye alina okulaga obutali bumativu bwe era ng'alina okuyisaawo mesegi ye nkakasa nti mesegi ye etuuse kubanga babadde akigamba bakiwulidde bulungi lwawo tebamulaze kwanukula nti bamwanukudde nti oba tukitegedde oba nedda naye nga badde abafeesinze maaso ku maaso bw'atyo n'ayisaawo obubaka bwe kyemmanyi ng'omuntu omukulu era abututte manyi nti kimukutteko wadde tayanukudde mu kyalo ono naye manyi nti Oweekitiibwa Katikkiro kimukutteko kati kye simanyi oba anadda n'ayogera ku kibba ttaka ekiyitiridde mu Buganda oba anadda n'ayogera ku baana ba Buganda abayitiridde okuwambibwa enkya n'eggulo oba anaabireka awo olw'engeri omuwala gy'amulumbyemu simanyi kubanga munnange kati abaana ng'abo babeera bweru wa ggwanga ekyabaddusa kuno era gavumenti mbi gye yabaddusa kuno kati eyo gye bali tebalina mukisa gutuukirira Katikkiro nti bamuwe ekiwandiiko kyabwe mu butongole naye lwe bafunye chance omulaba kyova olaba ndowooza nga bamulumba mu lujjudde ne bamugamba ebizibu ebibaluma kubanga balaba nti bikolebwa enkya n'eggulo naye Oweekitiibwa Katikkiro abadde tanavaayo ndowooza ku byogerako y'ensonga lwaki abaana basazeewo kumwataakinga mu lujjudde lw'abantu naye kansuubire nti Oweekitiibwa Katikkiro n'abiteeka mu nkola n'abyogerako katulabe embeera era nga bw'ebadde ewa Katikkiro eyo sayidi abintu abaana b'emmengo nga babatta muboogereko Mukama waffe Mayiga yogera ku baana mwogere ku baana be batta amataka gaffe bagabba amataka gaffe bagabba mwandibadde mu byogerako byonna bannange mutuyambe mwogesanga sigenda kuba bifaananyi nze nkuba mwoyiteewo naye mwogere ku baana be batta mwogere ku baana mukwagala Katikkiro ayogere ku baana baffe abali mu safe houses tujja kusiima nnyo n'amataka gaffe mbakiikirira n'amataka gaffe Mayiga ssebo yogera ku bintu byaffe ebintu byaffe byonna byonna babibba nemwe muli wano temubyogerako waliyo abaana bangi abali mu makomera be basibye teri aboogerako tulina obbalwanirira Mwami Mayiga ssebo yogera ku baana baffe be batta amataka gaffe bagabba kabaka waffe aliwa kabaka tumwetaaga mwebale nnyo okujja naye kabaka waffe we need our kabaka tusiimye nnyo